Oluvannyuma lw'ettaka ly'ebika mu Bwakabaka obwa Buganda wamu n'eryamasiro okugabanibwa abantu ab'olubato n'eddala ne litwalibwa bannakigwanyizi y'omukulu w'ekika eky'Effumbe omutaka wa Lusimbi Mbiroza Nkya Kigumba aduumidde bazzukulu be bonna mu Buganda beekuŋŋaanye bagumbe ku butaka bwabwe ebakka mwezi ogw'omukaaga okufubutura abo abaleeta bannamagye baabayiwayo era bakola kinene okulaba nga batulugunya abantu n'abasenze bennyini babatulugunya nnyo babagoba ku bibanja byabwe n'embeera efaanana bwetyo okutegeeza bannamawulire nti ngenda kuza omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwa 2024 ngenda kukulembera bazzukulu bange bonna tugende ku butaka ebakka abantu bonna abasaalimbira mu mbuga yaffe tubajjewo era tulabe nga n'ekitiibwa ky'ekika ky'Effumbe tukizaawo. Ono nga lwamu n'abakulu b'amasiga wamu ne bakatikkiro baabwe okuva mu kika kino basinzidde Mengo mu nsisinkano gye babaddemu okutema empenda mwe banayita okutaasa ettaka lyabwe liwezaako yiika 10 lulambirira. Omutaka wa Lusimbi atabukidde abaavaayo ne babungeesa eŋŋaamu nti ettaka lino yaliguza omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni nga aweze okufafaagana nabo nga kakati ali mu kafo wakusinkana mukulembeze Museveni amuloopera aboonona erinnya lye. Omuntu bw'aleeta amawulire nti Mbiroza Nkya oba omutaka wa Lusimbi yaguza pulezidenti ettaka ekyo kyayogera kiba kya bulima kuba ettaka teriri mannya ga Mbiroza Nkya liri mannya ga the Religious Trustees of Ffumbe Clan. Nkola ekisoboka okulaba nti n'omukulembeze w'eggwanga nziramu musinkane era ku nsonga y'ettaka yaffe ly'ebakka tulabe nti ensonga yeetereezebwa. Ye Katikkiro omusajja alidde Kikisitu agamba nti takyakkirizibwa kulinnya ku butaka bwabwe nga kakati baagala kusinkana muduumizi w'amagye omujja Gino Muhoozi Kayine Lugaba kubanga kakati abali ku ttaka lyabwe bagamba nti lye. Ddala bwe bakuzuula nga totambudde nabo kubanga n'abalina ebibanja ebinene bagenze babisalako. Ntegeeza Obuganda nti nkola ekisoboka kyonna okulaba nga nsinkana Gino Muhoozi mutegeeze nti wali abantu abakosa erinnya ly'obubi nga bagamba nti yali emabega era yabatuma okuleeta amagye okuwamba ettaka lyaffe ku kifuba. Bano balonze akakiiko ka bannamateeka kosa abakugu mu nsonga ez'ettaka 5 nga kakulemberwa Inginiya wa Lusimbi Ssebaggala era nga baweze okufafaagana ne bannakigwanyizi abaagala okutwala ettaka lyabwe. Okulaba nti ekintu ekyaffe kye tulinako ekyapa ekibaddewo emyaka n'ebisiibo kidda mu mikono gy'abananyini baakyo baffe. Tabaalo lwatutumyeko olw'okulaba nga tununula obutaka bwaffe obwebakka. Era jjajja twagala omukakasa tugenda kukola buli kiri mu maanyi g'obusobozi bwaffe okulaba ng'omulimu ogwo tugutuukiriza. Baduumidde bannayuganda bonna okubaako ekyetinsa kye bakola okutaasa ettaka ly'ebifo eby'enkizo gamba ng'amasomero, obutaka bw'ebika, amasinzizo n'ebirala. Abantu beerimbika mu mannya g'abantu abakulu mu ggwanga ne babba ettaka ly'abantu. Ate nga wali abantu abatalina busobozi businkana abantu bakulu abo boogerako mu ggwanga. Kijja kuleetera eggwanga okufuna abantu okwabika bakole kye bataalisobodde kukola. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV agaleero.